Olunaku lw'eggulo ababaka ba Paalamenti y'e12 bakuŋŋaanidde ku kisaawe kya Mefuge Kololo okulonda omukubiriza waabwe ate n'omumyuka we. Ku ntebe y'obwa sipiika bannakibiina ki NRM basimbyewo omubaka wa West Budama Central Oboth ate aba NUP ne basimbawo omubaka wa Jinja City East Paul Mwill nga yafunye obululu 6 ate DP nesimbawo omubaka wa Lolopache Division mu Gulu City Norbert Mao yafunye obululu 15. Ate ku ntebe y'omumyuka wa sipiika NRM yasimbyewo omubaka wa Ruhinda North Thomas Tayebwa nga yafunye obululu 457 PFF nesimbawo Asnas Nyakato omubaka omukyalo wa Hoima City nga yafunye obululu 45 ate UPC nesimbawo Sala Aguti omubaka omukyalo wa Dokoro nga yafunye obululu 14. Bwe yabadde ayogerako eri ababaka ba Paalamenti, Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Museveni teyabadde na bigambo biwoomu eri aba DP ne UPC olw'okumwononera obululu ate nga bakimanyi bulungi tibalina enkolagana era n'asuubiza ensonga zino okuzigonjoola. No, but I must mourn the 15 votes which my ally Mao took away. Because those are also my votes because I'm in alliance with Mao. But he took away my 15 votes. Then my son Akena, through the girl called Sarah, took another 14 votes. Those are my allies taking away my votes. We shall sort it out with the allies. Bannakibiina ki UPC ebigambo bino byabasiikudde emmeeme nga bagamba nti Pulezidenti Museveni ayise walina okukoma ku nsonga eno nga balumiriza nti enkolagana yaabwe tesobola kubakugira kusimbawo bantu ku bifo bye balinako obusobozi okuvuganyaako. If we talk about alliances or the like, UPC should have a right to field its own candidate in any race it so chooses. We are not subject to guidance or direction from another party. NRM have the guidance or the headquarters on Chadondo Road. Uganda People's Congress is on Kampala Road, number 10 Kampala Road, and that is why we are here. Omukulembeze w'ekibiina ki UPC Jimmy James Akena agamba nti ekolagana yaabwe ne NRM tetegeeza nti kibakakatako okukkiriziganya na buli nsonga esaliddwawo ekibiina kya NRM. The President said, as the Uganda People's Congress, we welcome constructive engagement. We are not shy to sit down on the table and discuss matters which affect the people of Uganda and put forward our position as to how we feel Uganda should move ahead. Akena batumbuuzizza enkolagana yaabwe ne NRM byeyogerako we balina okutandikira n'okukoma n'atugamba nti tebalinawo obuwandiike bwonna enzikiriziganya yaabwe yakwogerezeganya bigambo bya mumwa. As things stand now, there is no written document which defines the relationship between Uganda People's Congress and NRM. We have had what you may call a loose working alliance, which was informed by what we are coming through. Going forward, we are presenting it to be clearly laid out that if we're supposed to cooperate, if we're supposed to have an alliance, the ingredients of the alliance. And for me, the question of fielding candidates is not something which is negotiable. Wabula Akena talemye kugatta ddoboozi ku ly'abantu abalala abazze bakomerera abadde sipiika wa Paalamenti y'e11 Anita Anet Among bw'amwogeddeko nti yeerabira omulimu gwe ogw'okuweereza bannayuganda essira n'aliteeka okukungira ekibiina ki NRM obuwagizi okukkakkana nga Paalamenti agifudde ekisekererwa. Have a good relationship. Hence, I've congratulated them and I hope they'll rise to the role and look at their role as heading the National Assembly of Uganda. I think our former speaker had narrowed it that she had become an activist and this is an office which is supposed to support NRM. NRM is a subset of Uganda. Well, Speaker of the Parliament, you are Speaker of the National Assembly of Uganda. All the Ugandas fall within that one. If you come to the gate of Parliament, you see the communities which came together and agreed to form this country which we call Uganda. So you're the Speaker of that. It's a higher office than
a political activist supporting a political entity. And it's not going to be, if you speak of the 12th parliament, there have been parliaments before, there will be parliaments after. I hope that they will be able to handle their role with that view that you are Speaker of the National Assembly of Uganda. Akena ayagaliza abasiraamu mu ggwanga lyonna Eid ennungi olunaku olw'enkya. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.